Mbaniriza mwenna mu kitundu kyaffe ekyokubiri eky'essula yaffe esooka nfuuka mukwano gwa maayi mu katabo kaffe akookusatu Ssinga obadde ggwe. Okukujjukizaako we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita eky'essuula eno yennyini esooka, omwo mwe twalabira okuzaalibwa kw'omunyumya ku kyalo ndya Busole era oluvannyuma n'atuumibwa erinnya erya Laakeeri oba Lake kw'ossa n'eryaka ly'amaggwa. Ng'awezezza emyaka 6 era tulaba nga bazadde be basalawo atandika okusoma oluvannyuma lw'okubakaabirira nga bulijjo ng'ayagala naye okutandika emisomo. Nga bwe tujjukira engeri gye yeesungamu ne bye yakola ku lunaku olwo, tusembayo ng'omukulu amaze okwambala era ng'ekiddako kwolekera. Okuva wano nzikiriza nkwongereyo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'essuula yaffe eno esooka nfuuka mukwano gwa maayi. Maama bwe yali yakamala okunnyambaza essaati n'enkampa mpozi n'akawale k'omunda, yagenda mu kisenge anone ekisanyirizo, wabula saamulinda kudda ne nessa mu ddene nga nzingidde eggulu lyange mu nkwawa eno bwe ngeegeenya n'oluwa nga nnyinimu akomyewo n'ettu. Yagenda okudda mu ddiiro nga ssenkaggale natuuse edda wabweru mpuuba engulugulu ng'asuubiziddwa ebirabo. Engeri ekiro ekyali kiyise, enkuba gye yali esuze efuddemba, wabweru ebisoto byali be baana baliwo era kino kye kyamuwaliriza okumpita mu busungu nti, "Gwe kino okutte kuli awa, mpitaako mangu." Era nagenda okudda munda ng'enkampa zonna zivulubanya ebisooto. Olw'obusungu obwali bumwetimbye, yali asazeewo ku olwo eby'okuntwala ku ssomero abyose, naye yali tasobola, anti yakisiinyaako busiinya omulanga n'ensaanukula. Kitange yali amaze okukwata enkumbi ye era ng'agenda mu nnimiro kwe kumugamba nti, "Munnange totuleekaanyiza mwana bw'otyo." Era mukazi wattu yalaba taamaleeko na kukaaba kwange, enkampa ezaali zisse omukago n'ebitoomi n'azinzijamu, wabula olw'okuba tewaaliwo nteekateeka ya kunfunira ndala, ku olwo engatto nazambala nnuma. Saawa yali ewezeemu n'eddakiika entonotono kyenkana nga buli kimu kiwedde, era ewatali kulwa mukulu wange Ssebamala yanteeka ku kabegaabega mbu tusobole okwanguwa engeri obudde gye bwali bulabika nga bwagala kutuliira ow'ejjokolera. Twessa mu Ddemeezi, anti essomero kwe yali asomera nange kwe nali ntwalibwa. Essanyu lyali libula okunzita ng'akamwenyumwenyu kyenkana kakomera ddala mu matu, era bwe mba nzijukira n'eddusu lyantolokako ne ligwa mukulu wange mu kawompo, anti nga nze munno n'emimwa sikyagyefiirako, ndi mu kumwenyereketa ntyo ng'ekkovu eriri akatiko. Nga tugenda nagiranga ne mpulira ng'alinga atambula empola, ne njagala mugamba nteeke wansi ntambule olwo nga njoya kuddukamu, wabula nantiisa okwekyafuwaza, kyeyava alema mpaka. Mukama yamala n'ayamba ne tutuuka ku ssomero, era olwali okutuuka n'antwala mu yafeesi y'omukulu w'essomero okuwandiikibwa, anti eno ye yali enkola ku baana bonna abapya mu ssomero lino. Nga tukyali mu yafeesi eyo, nakuutirwa okubeera n'empisa nga mukulu wange, anti kino kyali kyakunnyamba nnyo. Wadde nali ndowooza nti nkyali muto, naye omukulu w'essomero ono yantegeeza ku mateeka agaali gafuga essomero lye eryawo tannava, era agamu ku go ge gano. Yaŋŋamba nti, "Tokkirizibwa kuvuma musomesa ne bw'aba akukoze eki. Tokkirizibwa kulwana wadde okuvumagana ne muyizi munno.
okukwata ku bitakuweereddwa gwali musango mukulu okussaako n'okunyoomoola ekiragiro ky'omukulembeze yenna ne bw'aba muyizi munno. Okwo yagattako nti okutuuka ku ssomero nga ssaawa emaze okuwera 1:30 ey'enkya kyali kikyamu, era nti singa okikola oba waakuddizibwayo ewaka okomewo enkeera. Ate nti singa omenya ku mateeka gali amalala ow'embuya nga toomwebalame, ate nga bwe kisukka oyinza n'okugobwa ku ssomero. Bino ng'abiggusizza n'okumbuuza oba byali bimbukaddemu, yayita muto munnange antwale mu kibiina mwe nali nteekwa okusomera. Engeri gye gwali mwaka mupya, abaana ffenna mu kibiina ekisooka twali bapya okuggyako omulenzi ayitibwa Ssematimba eyali yasigalamu oluvannyuma lw'okukola obubi mu bigezo ebyali byafundikira omwaka ogwali guyise. Ku lunaku olwasooka mu kibiina twasomamu abaana 7 ffekka, era tetwawandiika okuggyako twaweebwa obutabo obwalimu ebifaananyi bye twasiiba tulaba mpaka kudda waka. Nga bw'omanyi omukwano gw'abato bwe gutava wanene, nange ku olwo lwennyini lwe nafuuka mukwano gwa mwana muwala Maayi gwe nakuumira ebbanga. Saawa bwe zaaweranga 4:30 ez'enkya, nagenda okuwulira ng'omutema mpola gunkubirira, ate ng'eggulu lyange maama yali yalikwasizza mukulu wange, anti mbu yatya nti nze nali waakulibwa ebwena nga naakatuuka, kwe kusalawo aliwe munnange anaalimpa mu kaseera kaalyo. Nasalawo ngende nga nkebera mu bibiina eby'enjawulo ndaba oba mulaba, kuba nali seekakasa kituufu mwe yali asomera. Wabula ebibiina ebibiri bye nasookerako ekituufu natawaanira bwemage anti nga taliimu. Naye ekibiina ekyaddako nasangamu omusomesa era ng'ali mu kusomesa, wabula saamutya ne nnyimirira ku mulyango anti munnange mu kaseera kano nali mmaze okumulengera. Nga ngenda okumukoowoola, omusomesa yannyanguyira n'ayogera mu lufuutifuuti ebigambo bye nnawulira obulungi wabula ne sibitegeera, nga bigamba nti, "Little boy, what do you want?" Olw'okuba ekyokuddamu mu nze tekyalimu, nasonga busonzi mu mukulu wange ng'eno bwe nkuba ku lubuto, ekintu ekyasesa ennyo bayizi banne mpozi n'omusomesa okutwalira awamu, wabula nga ye munnange nfaanana aswaza omuswaze. Eky'omukisa ye yamanya mangu kye nali neetaaga, era yayanguwa n'andeetera eggulu lyange eryali lyasibiddwa obulungi mu kyayi akamwenyumwenyu n'enzizaako. Ennaku ezaddirira twagenda tweyongera mpola okuwera, era sabbiiti eyasooka okugenda okuggwako nga tuweredde ddala abaana 36. Mu kaseera kano nze ne Maayi gwali gutusaza mu kabwa enswa nnene, era nga n'entebe tutuulira ddala ku y'emu. Ne bwe wankubadde mu kusaba mukulu wange eky'okuzza eri omumwa nali nfaananye nga kasiru, wabula ekituufu nali wa bigambo nnyo era nga ndi munyumya wa bbaluwa. Mu kino nafuna emikwano mingi ku ssomero, wabula nga Maayi yasinga okuba munnange. Okumanya twali ba mukwano abayitiridde, ewaka nga ne bwe baba bantegekera eky'okutwala ku ssomero nga mbagamba naye bamuteereko, si lwakuba nti ye teyaleetanga nedda, wabula nkolagana gye twalina ye yaleetanga kino. Si nze nzekka, wabula naye bwe yayogeranga ewaabwe anti ng'emmere gye bamutikka obw'omu tagiyinza. Era ebiseera ebisinga ey'omulundi ogumu twagiwanga bannaffe ne beeriira, olwo naffe ne tulya endala.
Olusomo olusooka twaluyitamu bulungi ewatali yadde ekisumbuwa era twagenda okutuuka ku nkomerero yaalwo wamma nga ffenna tuli basanyufu. Yalinga nkola ya ssomero ng'olunaku lwe tuweebwa alipoota n'abazadde baba baayitiddwa era nga ku ssomero babaawo. Kale ne ku mulundi guno enkola teyakyukamu. Omukulu w'essomero Mwami Ngololo ng'amaliriza okwogerako eri ffenna yayita abasomesa abakulira ebibiina eby'enjawulo bajje basanguze ebyali bivudde mu bigezo. Era omusomesa akulira ekibiina ekisooka mwe twali olwamala okutulamusa n'alangirira Ssematimba ng'omuyizi eyajazeemu okukoobera, ate ku ludda olulala n'alangirira Maayi ng'eyali yeetisse ekibiina kyonna. Nakuba engalo olwa Maayi era zaabula kata zaako omuliro naye nga mpaawo kusalako. Wabula nze ne maama wa Maayi mpozi n'abasomesa abatonotono ffekka ffe twakuba mu ngalo, wabula sirowooza ng'ekyaleeta kino yali nsonga ya butamwagala abataakuba gye baalina. Naye ndowooza engeri gy'ataali munyumya nnyo bayizi bannaffe baali tebamufaako nnyo era nga n'abasinga kyenkana tebamumanyi. Ate n'abazadde ndowooza ne batagitwala nga nsonga olw'okuba ekibiina twali mu kya wansi nnyo. Nze nali waakuna wabula nga ndi musanyufu bya kitalo anti era ffe twali tukulembedde. Ebyo byonna nga biwedde twasiibulwa ne twagalizibwa oluwummula olulungi era bwe tutyo ne tudda eka. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe ekyokubiri era essuula yaffe esooka nfuuka mukwano gwa Maayi. Bwetyo bwe badde mpaka omulundi omulala era we tunaakomawo n'essuula yaffe ey'okubiri eriiso lya Maayi linkyusisa endowooza. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi, mweraba.